So kakati owekitiibwa Mpuuga akkirira n'Abedi. Nze kuba nagamba nsaasira ababaka babadde balippa ekigaali kya Abedi n'Empuuga nti Abedi ye history we mu byobufuzi azze ategeerekeka era nti Abedi ye kyakola ali ku mulimu tekyewuunyisa kubanga alina grounds kwa standinga nti Abedi nga yakayingira mu NUP n'afuuka omubaka wa NUP kye yasookerako kwe kukanda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agende ku mmeeza atule ne General Museveni. Oyo yakulagirawo from the start nti omulimu gwe kimu NUP era kye kyamuleeta mu opposition nti task gye yasookerako ng'amaze okuba ekirayiro mu parliament yali yakutwala Kyagulanyi yakutandika kwogereza Kyagulanyi atule ku mmeeza ne General Museveni. Kati mwa ababaka mwa abalala ate bagenda okugwira mu kigaali kino. Awo nvuddewo bangi bakyajja bakyetonda kanziruke ku nsonga y'abasuubuzi ebayira we nga sinnagenda ku basuubuzi kano kankakube. Waliwo Mwalabye Busia waliwo Mwalabye kyabadde Busia nga batandise okuregisteringa ba members era kino kankisindike eri secretariat. Enteekateeka nga ze Mwalabyeko e Busia ziri mu bitundu ebyenjawulo regions ez'enjawulo okwetoloola Uganda eno. Kino kirimu abamu abeefuula abakulembeze ba NUP ba councillors, kirimu ba DPC ba RDC okategedde bulungi, kirimu ne ba DISO. Bwoddeyo statement yakoleddwa atwala omusirikale atwala ekitundu kya Bukedi Busia Mwegwa yawadde statement n'agamba tuyita abakulembeze ba NUP tubakubiriza webaawo n'enteekateeka nga zino ez'okuwandiika ba members nga bagenda kusisinkana bawandiike ba members bategezeeko poliisi ebawa obukuumi. Okategedde. Now expect the worst to come okulaba ng'enteekateeka zino bazisuula butaka kubanga lwibadde tebagenda kuyita mu kya poliisi tetandika okuba tear gas. Bagenda pangisa abavubuka nga bakwataganye ne bakansala abamu kubanga ezo councils zisinga ze mulaba bakansala abasinga bonna NUP eyinza okuba tekyalina nga yasigaza kibulanketi nti yasigaza nga ogamba nti oyo nuwa mutwe kansala wa NUP nga tiyasigaza ninga tekyalinamu okiwuliriza nga mireria giryawo kati eryo teke libagenda okuyitamu bononeremu nezi office bakulage nti zino scaffolds ziri wakati mu NUP tezirimu parties ndala tezirimu bantu balala zino internal rangozi kati eryo teke lirimu Anita Amongo n'Owekitiibwa Mpuuga. Era etteeka eryo walirayo badde bagala lisookera Masaka nga bwe baagala kitabire batandikiraawo naye olw'okuba wano kyadde kijja tegerekeka mangu nti Mpuuga yakiri emabega kati bagenda kitandikira wabweru wa Buganda kati mu Eastern awo era Honorable Kalulya olina okwebeereramu ennyo kubanga etteeka libaagala okuleeta awo naddala mu Eastern. Okategedde ako nkavuddeko nkalese baba to mukayemba nkulamusizzaako. Now kangende ku nsonga y'abasuubuzi kati mpuliriza bulungi bane munansonyi amasanyalaze gagenze ndi mu kizikiza naye katutambulirewo katutambulirewo wegana bagakomyewo tunadda ku mulamwa katutambulirewo tutosiyinza gireka naawe mugume katuwerewo wetu tesanyalaze ligenzi yeye Uganda yaffe yeye Uganda yaffe pam embeera ogirabye naye katugende tuli balwanyi yes ekikulu info kufuluma katutambule
Uganda yagala ganadda oluga genze ganza n'okumala esaawa nga 5 kale katugende maaso abasuubuzi mu mpuliriza wano wengenda General Museveni wa Super Life ekyo sijja kimenyamu General Museveni wa Super Life era luno olukungaana olwabadde kololo oluze lulindi webbange ddene ng'abasuubuzi babagamba nti tugenda kololo General Museveni agenda kubimala abasuubuzi mumpulitize bulungi wano mukitegeere abamu twabagamba nti eyo gye mugenda teri kalungi kavaayo Museveni ayagala kubasisinkanamu kunyumya nammwe munywemu kacaayi abawe ku piraawo n'ennyama akuberaale nti kati wano Museveni ali mu wa campaigningamu mu abasuubuzi nenkugamba 1 URA amateeka gonna gereeta ebika by'omusolo byonna byereeta nti URA eno esooka neetuula ne General Museveni nti ennongoosereza zonna ezireetebwa mu parliament buli kika kya musolo Ministry ya Finance esooka neetuula ne General Museveni nfuna bulungi nnyo Ministry y'ebyobusuubuzi nti weeba waliwo ekika ky'omusolo kyonna ekigenda okuteekebwawo ku basuubuzi oba ekireetebwa zino ministry bbiri ey'ebyensimbi n'ey'ebyobusuubuzi mpuliriza bulungi nnyo ng'ogasseeko ne technical team ey'ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo bituula era ne bisisinkana ne General Museveni ne bakkaanya okiwuliriza ne bakkaanya bulungi kati tuleeta omusolo guno era tugenda guminika nti General Museveni abagamba neetaaga ssente zino bweziti ne bweziti naye zino ssente tozijjeewa bo nga bamukubira oluwenda nti kati wano tuteekewo omusolo wano tuteekewo omusolo wano tuteekewo omusolo naawe mwabasuubuzi kambajjukize nti ekololo si lwadde wamala ebintu bino lwagamba nti General Museveni ye yeefuula abimala byonna nti eggwanga lyawambibwa institutions zaawambibwa zino zonna ne okuba kujjawo ifris eddayo ku fulo ya parliament okiwuliza olwo olukuŋŋaana lwe mwabaddemu in fact lwabadde lumenya n'amateeka mwandibadde temutuddeawo na General Museveni awo mwandibadde mutuddewo ne ministry y'ebyensimbi mwandibadde mutuddewo ne ministry y'ebyobusuubuzi mwandibadde mutuddewo ne trade unions ez'enjawulo nga mutuddewo ne technical team ey'abawoozi b'omusolo eya URA nga mutuddewo ne commissioner wa URA commissioner general wa URA kati bye byandivudde mu lutuula lwammwe ne mukkaanya okiwuliriza ne ministry zino zenkutemedde ezo ministry ne mukkaanya ebintu ministry ezo ne zikomawo ku fulo ya parliament ne zibagamba line etteeka ng'erya ifris lye twayisa kubanga parliament ababaka bammwe be baayisa etteeka erya ifris lyayita mu parliament ababaka be baaliyisa General Museveni yateekako obuteesi mukono okiwuliriza kati mwe kyadde tekibeetaagisa na kusisinkana General Museveni mwe musisinkana ministry y'ebyensimbi n'ebyobusuubuzi ne ba commissioner general ba URA okiwuliriza ne mutuula ne mukkaanya ne mubasaba nti mututereereze wano kati bino ebiteeso bye babajjeemu okusalaho kuno kwe baba basazeewo okiwuliriza bakuzaayo ku fulo ya parliament mwenye bamutegezaako nti etteeka lye twayisa mu parliament abasuubuzi bali emulugunyizaako era ensonga zaabwe ze zino okiwuliza tekyetaaga General Museveni kujja kubasisinkana nti mu bungi nga bwe mwabadde kololo awo bazanyirako byabufuzi na kwongera kuwakkakkanya kubalaga nti temulina makulu ng'era we yakoze okiwuliriza naye olw'okuba nti tuli mu ggwanga erifugibwa dikiteeta nti institutions zonna tezikyakola kyova olaba General Museveni ajja ne ku nsonga z'atamanyiiko n'ayagala abakakase zino ensonga yazitegeera era yazimaliriza ndowooza mu statement ze mwamulabye ng'ebimu byayogera tebirina mu nsonga mmwe ze mwatebolinze nga biri off topic
Okitegedde kakati mumpulirize nti General Museveni mu bigambo bye yabalaze nti tali willing era si mweteefuteefu kujja musolo oba kukendeeza musolo ku basuubuzi abayingiza ebintu muno olwedde bimaze okukolebwa nga biva wabweru w'eggwanga Uganda. Museveni ng'abagamba nti tubateekako omusolo omuyitirivu yakibaatulidde n'abagamba twagala okubagoba mu bizinensi eyo tugirekemu ba manufacturers abo abakolera wano mu ggwanga Uganda aba exportinga. They manufacture and export, not importers. Okujjako gwe oba oyingiza machines nti nzija machine China zigenda kukola mu factory zigenda kukola manufacturing ezo tezigibwako musolo. Okitegedde bw'oba oli mu pharmaceutical ng'oli mu byaddagala nti gwe oyingiza ddagala wano mu Uganda gwe togibwako musolo kubanga yakugambye lwa nsonga wano tebannabatandika kufuna ba manufacturers ba pharmaceutical manufacturers ng'ogyeko eyo factory yaabwe eri ematuga gye bawadde bilioni 5.59. Okibuliriza mu kyo Museveni yabadde agezaako kusiigira kifaananyi ki nti gwe omusuubuza importinga gwe omusuubuza alina capital wa milioni 2 milioni 15 gwe Museveni takwetaaga mu busuubuzi ayagala otandike obusuubuzi obwo ng'obeesingira wano mu ggwanga. Nti Museveni abagamba mutandikeewo factories ez'enjawulo wano mu ggwanga mulekeraawo okusuubula nti musuubula wabweru wa Uganda muyingiza. Abaagala mubeere wano nga we musuubula wano mu ggwanga Uganda. Now ensonga yandibadde nti Museveni waaba abagamba nti mutandike factories wano mu ggwanga Uganda mutandike okusuubula wano mu ggwanga Uganda. Ekibuuzo kiri nti mu Uganda tulinamu ba local investors ba manufacturers mwebali oba tebaliimu mwebali. Naye olwaleero weebuuza nti bw'otuuka mu factories zino ennene z'abaani z'aba China abazirimu baani ba investor ba China. Okitegedde nti olwaleero Munnayuganda ng'alina akasente kawerako ng'abo basebalamu asobola okusituka oba bawava munno n'agenda n'asisinkana gavumenti eno n'agigamba nina ssente zange ziizino neetaaga ettaka neetaaga tax holiday neetaaga support ntandikewo factory eno nti ejja kuwa Bannayuganda emirimu ate naffe egenda kutuyambako. Oyo bamumma ettaka bamumma ne support. Okitegedde kyokka Omuchina gwe baleese okuva wabweru nti investor Evelyn Anite gwaleeta wano bamuleeta wano nga talina yadde ne ssente ne gavumenti ng'egenda muwa ettaka egenda muwa capital egenda muwa tax holiday. Okitegedde oyo bamuleese wano e Uganda naye ate raw materials zagenda okukozesa mu factory azijja China. Oba okategedde oba munfuna nti ali wano nga manufacturer naye raw materials teziva wano mu ggwanga si wazijja azijja China naye nga raw materials ziyingira wano nga teziriiko yadde omusolo. Oba kitegedde oba ofunye nti kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti capacity y'Abannayuganda abatandikawo amakolero abasinga batono. Naye olw'okuba nga ti ye ne Salimu Sale baasensera amakolero gano kati beetaaga ebyamaguzi byabwe bibe nga bifuna akatale. Kati kitegeeza mmwe abasuubula aba importinga goods okuva wabweru agenda bagoba mu katale ako tabaagala mu bizinensi nti we munaasigala mu bizinensi factories zaabwe zigenda batezikola. Museveni asanze akaseera akazibu kakyanga alimbalimba bantu yasanzeyo abasuubuzi yazze okusinkana abasuubuzi ng'alowooza buli kimu kiwedde. Baamubuuzizza ebibuuzo ebyatuuse n'okumulema okwanukula era n'abagamba nti temwazze kunkangakanga bwe muba mwagala kunkangakanga nze nsobodde okutuula ne mpuliriza ebyammwe lwaki mmwe temutuula ne muwuliriza ebyange. Ono
yabadde amanyi nti bye bino ebya bulijjo tebajja kutuula butuuzi bawulirize nga bwe bakuba engalo. Bagenza okulaba nga nabo kibasusseeko. Buli lwe bakkiriza ne bakuba engalo kitegeeza emisolo gibateereddwako giba si gya kuvaawo. Ku luno abasuubuzi bagamba nti bagenda kukkiriza mbeera eyo ey'okubanyigiriza. Bagamba nti baagala gavumenti ebannyonnyole egyo emisolo gibayamba ddi. N'olw'ensonga eyo baagala emisolo gibaggyibweko kubanga bwe gibateekebwako emisolo teginyigiriza bo bokka. Ginyigiriza omuntu wa wansi agula ebintu byabwe. Omuntu wa wansi agula ebintu ebyo kitegeeza nti bw'abirekerera n'aba nga tagenda bigula, olwo omusuubuzi ate aba akyabireetera ani. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni byamukubye wala nga yeebuuza nti lwaleero lwaki abantu bankaliddemu bwe batyo. Naye ng'omuganda wagambira nti ekiti ekitava kusengejjero kifuuka wankindo. N'abaali bamuwamu akatiibwa luli tebakyakamuwa kubanga luli yabalimba nga ne bakkiriza. Naye olwaleero buli kyabagamba nabo bakiraba bulabe nti omwami oyo atulimba bulimbi. Gw'ate olaba atulimbidde ebbanga lyonna, olwaleero tunakkiriza byayogera nti mazima abasuubuzi kibi gye muli okwebeereramu kubanga ogwo omusolo ogutabaggyibwako mumanye nti temugusasula kubayamba wabula musasulira kukuumira basajja bano mu buyinza. Oba mu katale ako tabaagala mu bizinensi nti lwe munaasigala mu bizinensi fakitolezi zaabwe zigenda batezikola. Bagenda kuba tebayingiza. Kati mmwe balina okubagoba mu bizinensi tebagenda kugamba nti va mu bizinensi, bagenda kubinika buli kika kya musolo. Be muli mu bizinensi y'emu nabo abamu tebasasula musolo naye nga tebagwa mu kkuwiriri nti byaba investor ba manufacturers. No, just nti balina akakwate ku Museveni, balini ku government ya Museveni, kati abo be bantu be mudiringa nabo mu busuubuzi. Kati gwe naawe abadde yeeyiya Honorable Betty Namboze batera okuyita abayiribi nti gwe osobola okujja kukupa complex n'ojjawo essimu emaali oba n'ojjawo engoye ku Gazalandi oba buwiigi n'ojja n'obuteeka ku WhatsApp status zo n'ojja n'obuteeka ku mutimbagano okiwuliza n'ofunayo abakugamba nti ako nkeetaaga nakano nkeetaaga n'odduka n'obikima n'obitwala n'obisappulayinga. Kati gwe Museveni naawe akugobawo ekyo takikwagalamu takwetaagiramu ddala akugobamu fulumamu. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kati lyeryo etteeka lya Museveni oshige nti gyonna emisolo gye bali mu kubabinika Museveni yakabalaze mu lwatu nti mmwe abagoba mu busuubuzi mutandike factories wano kyokka ate ne mu ku exporting ebyamaguzi wano you don't qualify. Already abakola export wano we bali bamanyikiddwa ka group ka lwaboogo ke katwala export zonna wano mu ggwanga. Kati okiwuliriza kati kitegeeza abasibye emikono wali wenzirira wali nti bino byonna bye mule basimanyi influence buli kika kya musolo ekiyingira wano Museveni akimanyiiko era akikola kagenderere. Okiwulira kati kiki kye mulina okukola mmwe ng'abasuubuzi kwe kuteekawo embeera. Okiwuliriza kubanga jjukira nammwe Museveni kwa dependingira bali ba manufacturers taba dependingako nnyo adependinga ku mmwe bwe bakuba omusolo ogusukkiridde kubanga akugambye bali ba manufacturers bali tax exempted tebaggyibwako musolo. Okitekedde balina zi tax holidays. Kati mmwe nti nyingiza wano busimu nti ngenda Sudani okiwuliriza ngenda Nairobi Mombasa. Kati mmwe Museveni mmwe batunuulidde mmwe banzijjudde mu bwakeedi Museveni mmwe baalyako. Kati bwe mukeera ku makya ne mugamba tukiggadde tutaddewo embeera Museveni abatalina waagenda kulya. Okitegeera kati guno omupiira gusigalamu mmwe basuubuzi. Tike ndikyova olaba bwe yatuusaawo yeefudde azze okubasomesa nti mmwe kirabika akuuma nakalayo aka ifulisi naye bw'oba tolina ssente zigula masiini n'essimu osobola ogikozesa. Nina atabagamba nti akuuma kakozesa intaneti n'essimu oba weetaaga data okakozesa. Okiwuliriza kyokka obudde bw'ogenda okumalaawo
ng'opulintinga olwo kasitoma ali ku bwangu kwa waliwo abajja n'ayimirira wabweru w'omulyango wa Kedi n'agaba sijja yingira munda nkwadde eddakiika 4 nyanguyira mangu genda ondeetere kino ekyamaguzi kino bwe kiti ne bwe kiti omwana n'agenda n'ayiriba akireete kati oyinza okutuuka okuva wali nti bakufulumiriza akapapula ako obanga internet yeekyanze nga kasitoma yamazeeyo dda yagenze dda oba omulala yamubakudde dda kati abo mwenna abo Museveni tabafuddeeko. Museveni yakugamba protectinga ba manufacturers. Oyina omukulembeze akulaga nta supportinga ba manufacturers naye ate ba local investors tabayamba era bagudde nga basembule bazimwe bawava muno. Ochiuliza ba local investors boyina wano bonna business bali mu kuziba jamu bagwa lwa musolo kubabinika musolo. Okategedde bulungi nnyo nti factories zonna z'olaba wano mu ggwanga nti zaba investor zasali musale yaziri emabega yaziddukanya. Kati nakugamba bano abantu beetaaga market y'eyanguzi byabwe kitegeeza nti mmwe balina okubajjawo. Kati omuchina naye ali muno nga investor omuchina naye batuula wansi ne bakola endagaano ne Museveni tetwagala otandika business zaffe muno tetwagala kutulinyirira mu kkubo lyaffe lya business tuteerewo emirwatwa gyonna okulaba nga akatale tukafuna bulungi nnyo tetugenda vuganya n'abantu bonna mu katale. Okategedde mukafunye kasino abasuubuzi omupiira guli mu ngalo zammwe ebyo Museveni yagamba musimanya abategekeddeyo olusisinkano olulala. Agenda kubakubiramu kampeyini ali mu bakubiramu laale. Naye nayagadde abasuubuzi banne ekyakulala ensinga tubeera n'eggwanga nga lirina omukulembeze nabuuziza baminisita ba Museveni bakola ki. Nalabye abasuubuzi abali eloquent, nalabye abasuubuzi aboogera obulungi, nalabye abasuubuzi abannyonnyola nga nkukakasa mu baminisita ba Museveni tewali asobola kuyimirira mu maaso ge nannyonnyola bannayuganda basuubuzi ayo yadde bannyonnyola. Natidde ne ŋŋamba tulina abaana abasomyeko bategeera buli kimu kyonna naye nga babasudde ebbali. Ebifo babiwa mwana waani, ebifo babiwa mwana wano yalwana, ebifo babiwa mwana. Natunuulidde quality, natunuulidde skills abasuubuzi be bawadde obuzindaalo okuwugira n'eŋŋamba ya Rabbi laba cream laba amata Uganda singa eri wala bano abaana singa be babeera mu zi office singa tuli wala. Kansubire eyalabye speech z'abaana z'abasuubuzi abavuddeyo okwogera nga babawadde akazindaalo mujja kukkaanya nange mujja kugamba yes Uganda erina quality y'abaana, not quantity but quality. La cream dala cream naye abaana abantu tebaweereddwa chance kuweereza. Ndicho vulaba buli sectors zikolagaddibe nga ye zirimu abantu nga tebaliimu on merit bali mu office lwa mwana waani tebasoma tebalina mpapula tebalina CV zaabwe zonna teziriiwo naye bali mu office kyova olaba eggwanga litambula nga weeri lirigaddibe nga lye. Olwaleero ne bakuyimiririza baminisita ba Museveni ne bagamba gw'oli minisita waaki wa ICT kakati tuwe brief description ku AI tasobola kunnyonnyola. Naye nga tulina abaana asobola oyimirira n'agamba nze wembeera mu office nga nze minisita wa ICT twandibadde tutuuse wano we bati natunuulira minisita wa ICT ow'e Rwanda yannyonnyola gundi y'abakulembeze ba Africa bonna ne basigala nga bamegeredde. Nengamba kati bw'okwata owaffe owa wano n'omutunuza mu kamera minisita wa ICT akunnyonnyola ki? Bw'okwata abali mu ministry y'ebyobusuubuzi n'obaleeta tigwali asobola kunnyonnyola ng'abasuubuzi abo bwe bannyonnyodde. Naye olaba owa Superlife baamunnyonnyodde buli kimu ne bakimubuulira owa Superlife ye ng'abagamba ebyo tebinkwatako. Yayina ekigendererwa ekike yakonye kubagamba temunkanga tiisa temukkirizibwa yadde okunkanga tiisa. Kyolya
Ye ebintu bye. Natunulidde ne ngamba Uganda we have everything. Tulina abaana abasomye, tulina abaana abagezi, tulina ebyobugagga wano, tulina embeera y'obudde ennungi, tulina buli kimu kyonna naye tetulina bakulembeze. Tetulina bakulembeze. Uganda has everything. Tulina buli kimu kyonna. Singa Katonda akeera ku makya n'atu blessing n'atuwa omukulembeze, Uganda yandibadde ensi yakwesiima. Tulina buli kimu kyonna. Buli kimu kyonna weekiri. Natunuulidde quality n'eŋŋamba ya Rabbi Mungu Mukama Katonda. Bano abaana singa babadde mu ofiisi, Uganda singa eriwa. Natunuulidde quality. Abaana ne bayimirira nga bali bold. Tebatidde. Omusajja yeyimirire n'agamba Museveni, watandika ddi okuleeta amateeka aganyigiriza omuntu wa wansi omunaku? Neŋŋamba wow. Neŋŋamba gwe bano abasajja bano ebyo bandibadde mu zi ministry. Bano abasajja bebandibadde bakulira trade unions ez'enjawulo. Bano abasajja bebandibadde mu agencies. Ne moment gye sitagenda kwerabira ye Amisi Kabanda. Naye Amisa Kabanda abasuubuzi lwaki bamuŋŋonde? Soka mumbulire bannaye, Amisi Kabanda abasuubuzi lwaki bamuŋŋonde? Omanyi kitegeeza okuŋoola? Oyo Amisa Kabanda si minisita wa Kampala. Oyo ajja Amisa. Baŋŋonde Amisa ne bamugamba vaayo mu maaso ga Mukama we. Neŋŋamba nti singa line ekkowe eno embeera gye twetaaga bwe tuti ne wekuba mukolo ne weeba ekereziya. Abantu ekikula batyo mubaŋoole baveeyo tebalina kye bagamba ggwanga. Baŋŋonde Amisa Kabanda. Nawulira ng'ettaka ayagala limumire. Neŋŋamba kyokka ne bayita Majegere owangu wa Siate UK. N'ekikazi ekyo Nabbanja nno ekikazi ekyo kiraba. Ekikazi ekyo ebyaddala kyandibadde kikozi. Yes, kyandibadde kikozi. Ebyaddala Nabbanja bw'abeera mu gavumenti entuufu, Nabbanja mukozi. Besides everything gamba nti oba bitabo baki, naye Nabbanja mukozi. Ebyaddala tudde munansonyiwa baganda baffe. The reality is Nabbanja yazze okwogera nga baakamala okugoba Minsa ku kazindaalo. Nekijja bolodire. Ne bakyanjulayo Amajegere bannanyi abasuubuzi nga bakikubira mu ngalo. Abasuubuzi nga neŋŋamba nti Amisa Kabanda oyo yabadde yakitegedde nti gwe bakuŋŋodde vaayo. Kyokka ate Nabbanja ne batamuŋŋoola. Oshuuliriza kikulaga ki? Kyo kiraba gye lifestyle yakyo y'abavubi. Just kugamba nti kirina mukama waakyo atategeera owa super life. Naye kikazi kikozi. Kikazi kikozi nnyo. Kitegedde. Akati abasuubuzi etteeka endala lye bankubye balaze Museveni nti tufuluma. Ne babagaana kufuluma. Awute n'ofuna akyayogera. Muddeeyo badde basobola na bakuba omuggo. Abasuubuzi beekandaze ne bafuluma. Ne babagamba mufuluma mulagawa. Babagamba mufuluma mulagawa. Mumaze okuyapira. Bana aba. Bana kye batukola kyekyo.